still at large between 2021 and November 2024 at various places, including Nairobi in Kenya and Kampala in Uganda, knowing that other persons, to wit, Joel Wakaima, Frank Chiheiri at Kunda, Haj Obed Lutare Kamlegea, and Colonel retired Dr. Kiza Besigye Chifefe, intended to commit treason, did not give information thereof with all reasonable dispatch to the minister, an administration official, a magistrate or an officer in charge of a police station, or used all reasonable endeavors to prevent the commission of the treason. Salongo, have you understood the particulars of the offense? Yes, Your Worship, I've understood. You've understood. Is it true? It's not true. Mention my clients. I'm representing them in the prison case. So how can I commit an offense of misprision of prison when I'm their lawyer? Please, can you switch off your phone? Kindly, could you switch off your phone? Scott is in session. Muhoozi Kainerugaba ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni omukulu nga yamuzaala nga 24 Ogwokuna 1974. Ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga li UPDF yakulirako eggye erikoma omukulembeze w'eggwanga li Special Forces Command SFC yaliko omuwabuzi wa President ku bikwekweto eby'enjawulo yaduumirako eggye ery'oku ttaka era nga ye ssentebe w'ekisinde ki PLU abangi kye balowooza nti kimutembeeta kufuuka President wa ggwanga lino gye bujja. I'm not going to comment on that. That's wandirowoozezza nti obukugu obumusuubirwamu oluvannyuma olw'okuweereza mu bifo ebikulu bwe biti bwandibadde bweyolekera mu bikolwa bye kyokka mwana wattu si bwe kiri. Eyandibadde agoberera amateeka n'ateyingiza mu byabufuzi ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ng'etteeka lya UPDF erimufuga bwe lirambika mwana wattu alitunuulira kyamuli. Ono y'omu ku bannayuganda abasinga abagobereza abangi ku mukutu gwa X era emirundi mingi azze agukozesaawo okuyisaako obubaka obusokaasoka, obusima, obusoomooza, obukudaala, obulengezza, oluusi obutiisatiisa abantu mu ngeri ey'olusaagiriro kyokka mwana wattu n'akomekkereza nga baakwata abakutte n'abatulugunyizibwa. Obubaka bwa Muhoozi ku X si bubaka kyokka wabula bumenya akatundu ak'ekikumi mu tteeka erikwata ku buzzi bw'emisango oba penal code. I'm always willing to provide advice. Okugeza akawaayiro ak'ekinaana mu tteeka lyerimu omuntu yenna ng'alina ekigendererwa eky'okulumya, okunyeeza, okuteesatiisa, okutulugunya, okutta omuntu, oba okwokya, okumenya oba okwonoona ekintu ky'omulala aba akoze omusango era abonerezebwa n'okusibwa obutaka wansi wa myaka 4. Ebimu ku bino omukulu abikola kyere awatali amukuba ku mukono. Okugeza omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okuwambibwako omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu munna NUP Edward Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe, omukulu yavaayo n'akakasanga bwe yali amukuumidde mu kyeyayita basement n'ebifaananyi bye ne bifuluma ng'asaliddwako enviiri n'ekirevu nga n'endabika ye eraga ng'eyali atulugunyiziddwa. Emirundi mingi ono singa ogwa mu 5 ze n'akulaalika okukukwata tewayita nnyingi ng'okwatiddwa ekireetedde bangi okumusongamu olunwe ku ngeri gy'asusse w'alina okukoma. Takoma ku kubakwata kwokka wabula n'okwewaana avaayo ne yeewaana nga baba akutte batulugunyiziddwa. Okusinga Muhoozi ono azze atiisatiisa baaludda luvuganya baatwalira ddala ng'abalabe b'eggwanga. Muhoozi takoma kuno kwokka azze alumba n'amawanga amalala nga n'ag'okumuliraano tagatalizza. Okugeza mu mwaka gwa 2022 Muhoozi ono yalumba eggwanga lya Kenya bwe yawandiika ku mukutu gwe ogwa X n'alaalika nga ye n'amagye ge bwe baali basobola okulumba eggwanga lino mu bbanga lya wiiki 2 zokka nga balisensebudde. Ono era yeekubira oluuyi bwe yavaayo ne yeewuunya lwatu lwaki yali President Uhuru Kenyatta eyali avudde mu buyinza. Ebigambo by'omukulu ono byajja bannakenya bangi mu mbeera era abamu ne baweereza Uganda ebigambo eby'obusagwa ekyawaliriza kitaawe Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo ne yeetondera bannakenya ku lwa mutabani we.
Teyakoma ku kwetonda kwokka. Museveni era yakwata mutabani we ono ku nkoona bwe yamuggyako obuduumizi bw'eggye ery'oku ttaka, ekintu ekyasanyusa bannansi b'amawanga gombiriri Uganda ne Kenya. Kyokka baba bakyasagambiza ate Muhoozi n'akuzibwa nga waakayitambale n'afuulibwa jeneraali ajjudde, ekyaleetera abasinga okulowooza nti kitaawe yennyini yamumeza ebiwawaatiro okubuuka okusukkawo. Nga wayise ebbanga lya mwaka nga gumu nga Museveni yeetondedde eggwanga lya Kenya ku lwa mutabani we, yayongera bwongezi okumugonnomolako ebitiibwa bwe yamulonda okuduumira eggye ly'eggwanga okutuuka olwaleero. Shamim Naiga, NTV, Akawungezi. Wait for the judge who will be here and wait for the state on what particular charges they will be preferring against the former Lord Mayor Erias Lukwago. We can be sure that environment has been clearly cleared for him on the side where he is currently sitting, and he is seated besides, his wife is seated besides him, and also one of his aides currently, he is speaking to his lawyer, and that is Medad Lubega Segona. He's also having an engagement with counsel Samuel Moyezi. He's one of the lawyers that he has worked with closely for such a long time. Also, one of the lawyers he has been engaging is Prosi Kunihira. You can be able to see that continuous. There is a physician there, the gentleman that you are able to see there at the window, the one that has just moved through the camera with a mask which is blue. He is one of the physicians or doctors that handle his health conditions at any time when there are questions regarding to his health matters. He's currently giving a brief, we can call it a brief, to counsel Medad Lubega Segona, who is the lawyer for his family, but also he is one of his partners or one of his co-workers in Lukwago and Company Advocates. Counsel Medad Lubega Segona has been on the run and on the watch looking for Lord Mayor Erias Lukwago for the previous days, and he has been asking from the different areas from the Natete Police, which is close or which is resident in the area where Lord Mayor Erias Lukwago stays, and that is his home area until today. At this particular area where we are coming to you live from the courtroom, we can be sure to tell you that he has been handling any legal process of looking for counsel Erias Lukwago whereabouts until this particular time. He was also earlier on in Kira Division, where Kira Police is, where counsel Erias Lukwago moved from earlier on about 40 minutes ago. And inside the courtroom where we are coming to you live from, we are expectant that it's only a judge or a magistrate who presides over this particular matter who will be coming in to handle the processes legal in nature that are expected to be undertaken a few minutes from now. We can also be keen to say that many of the PFF members have come in, but also we continue to see many other lawyers come in, especially those that work with counsel Erias Lukwago. There's one who also I can be able to tell you that the former leader of opposition, Matthias Mpuga, has just arrived here inside the courtroom and is currently aside as the Lord Mayor Erias Lukwago briefs his lawyer or speaks to him, and we can be certain to tell you that different individuals, especially friends, individuals that he has represented in the different courts of law before, are outside the courtroom in the courtyard where we were coming to you live from before. Critical to note is that earlier on we were able to note that the staff of court or members of the judiciary, those that work for it, have been entering the courtroom and checking through probably to see whether members of the public have been able to occupy it, or indeed there are individuals from the state or from any team that could be in. And so the particular door that we are unable to show you as of now is where we expect that the magistrate will be coming from, and at that particular time the expectation will be that indeed the charges get to be read for them. Different aura, you are able to see all those different lawyers that you are able to see take on the bar, get their seats and position themselves, are individuals that we have been able to see differently alongside the Lord Mayor Erias Lukwago, and also that speaks to what indeed will be happening. Mu campaign yezo ezamwami Kasolo yaliwo ebiseera ebyo yali omubaka wa parliament ngali mu kibiina kya NRM awe bazika jjajja wange yafiira mu campaign ze. Ebyo bibite byerabirwa.
Chegeza na abona bebana bagundi ne gundi yakola bwati. Ebyo bite bikola ki? Mwami Lutaya yali agezaako kugamba Mwami Kasolo. Oba kitegedde. Nawe omulangira maaso g'abaana be kyali. Ti Mwami Kasolo. Ekintu ky'okugamba nti Mwami Kasolo yali mubaka wa Parliament wa Uganda. Bambi waliwo n'omusajja bali bamuyita Geoffrey Lutaya nga muyimbi. Bambi yawangula akalulu ke. Mwami Kasolo oyo najja n'akacyankalanya olw'okubanga bakozesa obuyinza. Ebyo Mwami Lutaya byali agezaako okugamba Mwami Kasolo. Nini yeeyisa bw'atyo. So tukubira kitaawe omulanga maama we nnyina aliwa. Omanyi ati bamama balina engeri gye bakwatamu abaana baabwe. Mama Jeni oyinza okuba tosoma byateeka ku social media naye naawe tolaba byakola n'amawulire togawulira towulira CBS tolaba Baba TV gamba ku mwana ate twagala abazadde be bamanye ekisooka tetukyawa mwana waabwe lwaki tetwogera ku Natasha si mwana waabwe nga ndaba muganzi nnyo eri kitaawe lwaki tetwogera ku bawala bange bano ba Diana bano ba Patience lwaki twogera ku ono bannange bazadde bannange omwana mumuwanise nnyo mumuwadde obuyinza bungi omwana ajja bawamba omwana ajja bakola ekibi ekyokuba wamba yabakozedde ekibi ekyo baswaza ajja bakola ekigambo ekibi ekyo bawamba teri roya akubuulira bukodyo naye ng'essaawa tezinnawera 11 nkubira essimu mazima oyogeddeko omu gw'omanyi effugabbi eri ebyobufuzi mu Uganda effugabbi ery'okubulwa eddembe ly'okweyogerera effugabbi eri ebyenfuna ligobye bangi mu nsi yaffe ku mulembe gwa Amini abantu baddukanga mu ggwanga bwe tubisoma n'abaatusooka bwe batugamba abaaliwo ne ku mulembe gwaffe tulaba abantu abadduka nawolereza omusajja gwe bayita Dennis Mamenero baamukwatira ekyalo nakikwata kiri mu mutwe bakiyita Kalujanga eye Kabaale ng'ekimukwasa si kirala kubanga awasa mulamu wa Kano Samson Mande ne bagamba akakwate kano kokka bateekwa okubanga bawuliziganya naye mutabani we Patrick ow'Omugisha Mamenero bwe yalaba nga batwala kitaawe n'abagamba taata wange mumutwala w'ekiro temuli na poliisi temuli na LC Mayombo bwe baamukubira essimu n'agamba naye mumuleete within 48 hours yali amaze okuttibwa omuvubuka oyo Patrick ow'Omugisha Mamenero yali amaze okuttibwa baamuttira mu kasenge kano ng'akasenge akaddirira kitaawe waali awulira okwazirana kw'omwana we omusango ogwo naguwoza ndabye ebinene mu mulembe guno Lukwago si gwe basoose okuwamba bawamba Dr. Besigye 2005 twali tuwolereza omuvuka bamuyita Meja Kibirango kitaawe yali mu Nansiko kooti ye mutadde ne bamuyoola ne bamukuba bubiga tuli awo ku high court babadde bajje babikola abantu babikola wano juzi honorable Paul Akamba tugenda kukoma wana ebifaanana bwe bityo ensi yaffe tesobola kukulemberwako mu ngeri y'amagezi esingako wano abanya beekaabya niwo abasajja bukumi bakaaba Kasolo yanzi bakalu baali bapati ani agamba nti nzize kunoonyeza nze wa kibiina kyo era waliwo eyansanze nagamba wanziba naye oja oliba oyaba kiggwe namugaa nti naffe ab'enaaleni tuli mu kukolima akafo ke mutuwangulako tubuuza muliba mulaba ki ali Katonda ajja kusasula Katonda awulira bibi ekyo tebiwulira so n'olwekyo ffe twazze kuwangula era Mukama nga ye mubeezi tugenda kugiraki tujja kuwangula bwangu tutunda bwakuno
atundika ensonga zaffe zikola ki ate abantu bonna abakulu abawezezza emyaka 18 tumanyi babeera bategeera bulungi ate constitution egamba awezezza 18 yalonda swali muntu wa myaka 18 ayinza kulaba disitulikiti y'abantu b'NRM ababaka bonna b'NRM ate nalonda oli mpozi nga tanaweza 18 ensonga zaffe tuziraba zonna so abavubuka abaliwa bana bamanyi okulowooza mu butategeera bitambula nyenze mmanyi abavubuka nasabye abantu bekalangala bakkirize abavubuka be baba bakulemberamu akaluka nabayiga timu bavubuka be balina okukulembera abakyala badivaiza babeerawo otubbira ku byama kubakaama kanakano abaami bo babeerawo awo kutuwa magezi abavubuka bano nga bo be balumba ejjena lumbisizza vubuka ne bw'omukuba ejjinja akwatako bukwasi bwaki naziranga waliwo wano omubaka sina mubaka muyaayi yabeepaatiikako wano e Masaka omubbi w'obululu nawulidde agamba nti agenda mu minisitule ya local government kukwata babbi nga gwe kennyini wabba akalulu k'abantu noga nti ate ogenda kukwata babbi oyo naye bamuwamba mubijjukira wa NRM naye ne bamuwamba nendaba bambi baawe n'agamba nti nze ndi opposition sirina wa NRM ndi opposition mumpe omukyala wange kakati n'aba NRM muyinza okulowooza nti muli safe tewali ali safe tewali bannaddiini tebali safe bannamawulire nze nali munnamawulire okumala emyaka egiwerera ddala nga 15 ensanja ezo nga tukwata amawulire gaffe nga teri atukwatako nga bwe bakuba Dr. Kizza Besigye baani naye nga ffe tubeerawo ne zikamera zaffe ennaku zino ne bannamawulire bakubibwa eggwanga lye tulimu Katonda atuyambe naye n'abakola ebikolobero bino bakimanye nti si be bakatonda olunaku lujja kukya temulaba nti tugenda kuwerekera mukyala Sarah Nantumbwe olunaku lukya nyinika ku munagamba nti kampe kanzirize kati lwaki oba oyisa abantu obubi lwaki oba batulugunya lwaki oba otwala obulamu bwabwe gwe ng'olowooza nti oba tolifa oba oli wa kitalo nnyo simanyi abantu bano tebayiga naye ffe abakyali abalamu Katonda atuyambe tuyige mukyala Sarah wummula mirembe Katonda atuyambe ffe abakyali abalamu tusigale nga tubanja obwenkanya tusigale nga tubanja ekituufu okukolebwa tusigale nga tulwana eggwanga lyaffe lino lifune okwenunula okwannamaddala bakyeruppe baali wano okumala emyaka egyawerera ddala emingi kakati twafuna simanya bakiyita independence naye kyatuukawo nti kala yokka ye yakyuka naye bakyeruppe abatulugunyanga bajjajjaffe kakati ne bano ate bo bakola n'okusingawo kubanga kyeruppe nga bwakola ebyo naye nga bagezaako ne bazimba amalwaliro ne bazimba amasomero bingi ebiriwo bacolonial masters bwe babizimba naye ono bwabatulugunya ezirina okuzimba enguudo ne bazibba ezirina okuzimba amalwaliro ne bazibba Mukama Katonda awulire essaala zaffe wumula mirembe Sarah Mukama bakulu Bobi Wine ayagala kwesimba ku Manie Mopi Masaka City kuba ndaba ekifo kya Namere kyabeera bizza buli kye baasuubiza abantu namulabye alippidde n'okulippira obuzibu bw'abantu nga Ssennyonyi n'abamufaananyi obwongo nti ebyobufuzi tebaabibateekerateekera bajja ne babuukira ekintu ekirimu okuwuddiisa abantu nti ambuleera tiikinga naye nga bw'obateeka ku minzaani entuufu ey'ebyobufuzi eby'abantu abakaliriddwako ebifo bye balimu tebabisaana. Ssennyonyi yavudde e Kampala n'emmotoka 5 zirimu amafuta ayina budget eya donations eri mu buwumbi billions zitabalimba omanyi bamanyi obbalimba nga bw'olaba sipiika bw'agirina naye agirina ya donations eri mu billions n'avuga emmotoka n'akwata omutwe n'agufukamu ebidomola bya ddaayi 5 omutwe kabe yagujjuza ddaayi n'afaanana engatto ye n'akkirira e Masaka
n'aleeta amabugo ga mitwalo 10 oze mu kitundu tomanyi Nameere yaani eri abantu bano era engalo ze mwawulidde zaabadde ntono bwe yainsightinze abantu yalowoozezza nti ajja kufuna engalo nnyingi naye abaakubye engalo be babatonotono be yazze nabo bano be balimba be bamakaadi kati balina abo batambula nabo be balimba nti be baddako okulya najja mu kitundu mu kifo ky'okubuulira famire eyo kubanga taata omukazi gwe babadde baziika baawe ali mu kkomera baamusibira mu bufuyo bw'abasennyonyi ozzo otandise kuduulira abantu nti Uganda teri ali seefu kyokka gw'ojjidde mu mmotoka 5 okuumibwa abasirikale ba Pulezidenti Museveni 25 oleese ebyo byonna obikola naye ng'oleese amabugo ga mitwalo 10 tamanyi oba Nameere yabadde yaweereza dda message mu bantu abo tamanyi oba ekyalo ekyo biki byenkozeeko we yabadde ayogerera nateekawo borehole namba kakati yajja aduma we yabadde ayogerera nawangulawo kakyova olaba mbagamba nti ekigambo bya bufuzi na bukulembeze kibi nnyo nti ebifo ebimu ebyalimu omuntu nga Honorable Mpuuga ate n'osangamu Katemba ng'oyo gwe weebuuze entebe ya Pulezidenti Museveni kati baagivaako balamuza ya Nameere Bobi Wine ayagala kwesimba kuumanya Mupima Sakasite kuba ndaba ekifo kya Nameere kyabeera bizza buli kye baasuubiza abantu namulabye alippidde n'okulippira tyanti omwami wa Nameere yagamba si weenalemu omusajja yagamba si weenalemu ate si opposition so what the other one is just a civilian waddemba okwogera kyonna kyayagala mwesimye nti muyinayo abantu ngaffe abababuulira amazima nenze waliwo omuntu nga bw'oba okyakkiririza mu katemba w'abasajja abwe n'obujjega bwabwe naawe oba okwasa ennaku nze nkubuulira kakati ssennyonyi kunze naawe ani muyaayi ogenda otya mu kifo n'oyita omukulembeze waamu omwe kunze na okay tuli ku The Truth Media go subscribe follow it's a Wednesday mberawo ne mwami mawa ya ebintu bingi bitambula mu ggwanga omuntu we gwasinga okuwagira twali tuli awo nga bamukubye ejjeeke ne tugamba yalla Mukama Katonda kiki kino kye tuliko Ndugamba ize nja kumwawa namufuna ajja kubambuulira ebintu ebigenda mu maaso Kasolo ne gundi olutalo lwatandise CDF Lukwago CDF Daily Monitor ne NTV Segona yayise taata wa Muhozi ne maama we babeeko kye bakola kwegamba ebintu bikyatambulira ddala maaso bigenda mu maaso soko buuze ku bantu tuli kusula motors otandike sula motors kati mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba olwaleero wano ku The Truth Media wano wokka osobola okujja amazima lunaku luno mawane dias nga tutudde wano tetwogera ne twogera ekintu ekituufu tetuvoola tetuvuma naye twogera ffe ne tuwa ekifaananyi tindowooza bwekitibwe kyandibadde kyavunaanyizibwa omuvubuka omuto omusajja omukulu n'otalya binyeebwa esepiki y'ebinyeebwa ebifumbi namba n'ogyebulizaamu nga tolina kuwaddeko kyokka n'oyagala ate bo bakwe ku byabwe bye baguze n'ebyo ebinyeebwa omuvubuka omuto yabisasudde tubeera wano nga tugamba nti kyandibadde weeki omuvubuka omuto okubeerako kwegamba n'empisa n'ofuna empisa eri mu bantu n'otayisaamu bantu bakulu maaso n'obeera nga okola ki otambula bulungi eri ensi eno ebyo bye tugezaako okukola tetuvuma ye omuvubuka omuto envi nga zimukedde bukyali mu kirevu tuba tetuvumye batwogedde ebintu ebituufu n'ogamba omuvubuka omuto ekimwambaza galubindi bw'atyo ku masa mu buliri n'asula nazo n'anaaba nazo maaso mafu ebyo byonna tubyebuuza bwe tuba nga tuba kubanga tuba mu mazima meerere n'ogenda okwebaka ne galubindi musuuka okunaaba galubindi musuuka okuyisaako sabbuni n'ekyangu oyisa ku galubindi kwennyini nokati ebyo tubyebuuza n'ogamba kiva ku ki omuvubuka oyo aba yabaaki ati si oyambala galubindi olw'omusana naye ne mu buliri ne mu kunaaba buli wamu n'ogamba ye ensi egenda wa so bwe tutyo naye nga tuli kusula moto sula moto wano nabugamba nti wokka wosobola okugula emmotoka n'ogivuga n'otambula n'oba n'emirembe sula moto yeyekka ng'osobola obanga oyina emmotoka oyagala gitunda n'ogireeta n'akuwa ssente zo mu cash n'akuwa ssente zo
nga tezirimu kukayana, tezirimu kubuzaabuza nti ate genda, ate wiiki ejja bwetuuka, ate linda omwezi guli we gutuuka, nti ate linda omwaka ogujja we gutuuka, nti ate linda covid naawe omulaba, ate covid bwaggwawo, nti ate kati Ebola. Teri kubuzaabuza. Moto tewabaawo kubuzaabuza. Teri kuba makoona ali straight what? N'otuuka mu office bosangawo bakwaniriza bulungi ne bagamba nti emmotoka yo gireese tugigula ssente bweziti bwe mugaana okukkaanya era neefuluma ekikomera n'egenda totwala emmotoka ewantu gye bagenda okugamba nti tukuwa $7,000,000 ate weeyingira wano tefuluma ne bafuukufuukira ekizibu. Gamba ebyo byonna babeera mukali waagireese okubyewala jangu wasula moto ogula otunda okyusa yekka gw'ogenda okukolagana naye oleme kubeera ku puresha. Oli mu America, oli London, oli Canada, oli Sydney, essimu ze ndowooza zibeerako okwo. Kweziri bulungi nnyo essimu za sula moto zikwezire. Oli wano mu Uganda. Jagira akakantu kaliko sula moto zikuliko enamba ze 2. Oli wano mu Uganda, sula moto. Sula moto alina amatabi 2. Zibayita branch. Mu lulimi olufuutifuuti olwabano. Alina headquarters. Alina ku kalenda. Ye headquarters. Bw'okiraba oti ku kalenda n'ogiyisa n'osalamu katono nnyo awo wansi ogenda kulaba sula moto. Ne bw'oteeka obutezi ku ssimu yo n'oteekamu gogo n'ogogolinga n'ogamba sula moto, n'oteekamu app bakulaga sula moto, otambula otya, oyita ku luguudo ki, ebyo n'ojja bifuna. So mujje ku sula moto mugule motoka era mazima nambu bwenkanya jobola nange ow'amazima ntubula wano wali mazima meerere media ne basula moto. Okay, wetukeno tandikira mwennyini ndagala tukutuka mu ggwanga tulina emboozi ziringa 4 naye 3 ziringa ezifaanagana naye zonna ogenda zitema mu buufu bwazo okusinziira buli omu bwe yazireese. Buli gudde tugenda okwogerako eriko vidiyo yaayo. Njagala tutandikire ku Mwami Kasolo. Simanyi oba wamulabye. Walabye Mwami Kasolo? Omwami Kasolo wa ngali ekalangala. Namulabye Mwami Kasolo ngali ekalangala. Nendaba Mwami Kasolo nga aina program jaliko nga aina byayogera. Yagenda ekalangala olwava wote wakazibwe kapo. Kazibwe kapo yali Lwakutaano. Olunaku olw'Essande n'ayingira Kalangala. Kampala tannakolayo program yonna zonna zikoledde Kalangala. Era n'agamba ali Kalangala paka by election ye Kalangala ng'ewedde. Naye n'agamba waanaaviirayo nga bamutegedde nti yakulira ekisinde kya NRM wano mu Buganda. Ojja kumutegera mugenda mweyasimula bugolo. Buli ekiteekeddwa okukolebwa okulaba nga Kalangala NRM egitwala yazze nakyo ate agenda kikola. Okitegedde. Kati njagala nga tutandika waliwo naliwo ki omwami yabadde wanayogera ku Geoffrey Lutaaya. Kale mbadde ku katini video ngenda gibateera yaawo mu jote buliro. Agambye yalabye abasajja bakulu beekaabya mbo Kasolo yanziba akalulu bye mukaaba temuli. Ani yagamba nti nalinze kuwagira kibiina kyamu nze najja okulaba nga ekibiina kyaffe kitwala akalulu. Kati ate babegako twalaba omwami Lutaaya ng'ayimiridde ku katuuti agamba oliba ogoloba kaki yakyogere n'okyogera naga bangoberedde bannumbye wembadde ne famire yange mu bannangira ndifa ndaba kaki gwe olifa olaba kaki. Okitegedde ng'ayogera kino kye bagambye Lutaaya nti yamulumba ku Serena n'amulangira kaati mu maaso g'abaana be nga musajja gwe byonna ogenda bisasulira mu kufa mu bulamu n'abaana bo bajja kusasulira ebibi by'oli mu kukola ng'amugamba nga si kutuma muntu ng'amugamba maaso ku maaso. Kati yabadde Kalangala n'amwanukula. Tuba tutandika nakati nze nina ekirowoozo oba endowooza yange egamba nti Mwami Kasolo ebigambo bya Mwami Lutaaya byamugamba yandibadde afunamu kyakuyiga kubanga ebigambo bya Mwami Lutaaya wadde byali bya busungu
naye ate byalimu amagezi. Maye omuntu asobola okwogera ebintu nga bya busungu naye nga tebirimu ki kuvoola, nga tebirimu magezi. Naye ebigambo bya Mwami Lutaaya, Mwami Kasolo yandibadde agenda bugenzi n'abyefumiitiriza oba nali ku mulimu, n'agamba nti ebigambo bino byanjogeddeko bye baayogera binaakomawa. Kubanga amazima amatuufu olw'okola ekintu ekibi n'abaana bo ne bataata bo ne bajjajjaabo n'abazzukulu kikubeerako. Era nsuubira Mwami Lutaaya kyeyali agamba Mwami Kasolo. Lwaba Mwami Lutaaya ayinza oba nga yakyogera mu busungu, naye nga kye yamugamba ge mazima amatuufu. Buli kyokola n'onyigiriza muntu, gwe ebiseera ebyo by'obeerawo kikukosa ng'omuntu, n'abaana bo nabo kibakosa. Tibwobeera nga Kasolo okoze erinnya omuntu asobola oddikola mu mirundi 3. ogusooka asobola oddikola mu bulungi, asobola oddikola mu bubi, ogwokusatu asobola oddikola mu bubbi, obwo bwe bubi, era asobola oddikola mu butemu, era obwo bwe bubi. Kati obwo bwonna bwe bubi. Naye mu bubi waliyo obubi obusiŋŋana. Obubi buseene baga kale mubi naye teyenkana oli yatemudde. Mu bubi waliyo obubi obukola ki? Obusiŋŋana. Mu bulungi era waliyo obulungi. Mwami Kasolo tibajja okumwogerako nti yali mubaka wa Palamenti, n'akiikira ebisanja 3 oba 2. Dda munnange olwamaliriza musajja n'avaayo n'akola ki? Nadde ewuwe n'atuula. Ekisanja ekyaddako ne bamuwangula, naye n'akomawo mu kalulu, ate n'akola ki? N'awangula. Ebyo bibeerawo. Naye waliwo okuga ndi Mwami Kasolo yawangula ebisanja 2 oba 3, naye ng'ebisanja ebyo byonna 3 mwalimu okufa kw'abantu, mwalimu okutulugunyizibwa, ne jjajja wange oli we yafiira. Mu kampeyini ezo eza Mwami Kasolo yaliwo ebiseera ebyo yali omubaka wa Palamenti ng'ali mu kibiina kya NRM, awo baziika jjajja wange yafiira mu kampeyini ze. Ebyo ebibi tebyerabirwa. Abono be baana ba Gundi ne Gundi yakola bwati. Ebyo ebibi tebikola ki? Mwami Lutaaya kyeyali agezaako okugamba Mwami Kasolo. Oba kitegedde? Naye omulangira mu maaso g'abaana be kyali kituufu. Mwami Kasolo ekintu ky'okugamba nti Mwami Kasolo yali mubaka wa Palamenti wa Uganda, bambi waliwo n'omusajja baali bamuyita Geoffrey Lutaaya nga muyimbi, bambi yawangula akalulu ke. Mwami Kasolo oyo n'ajja n'akacyankalanya olw'okuba nga bakozesa obuyinza. Ebyo Mwami Lutaaya byali agezaako okugamba Mwami Kasolo. Kaba tukiyinza okuddamu nekyero kuba nkifuna kwana gyali yalayidde nti ajja kukozesa buli. Kati Mwami Kasolo ayinza okuba nga ebigambo ebyo yabifuna bubi, naye ng'ebigambo ebyo bye byali ebituufu, naye nga byetaaga muntu omufumiitiriza asobola okutegeera, atayinaamu gamba nti ndiba ndaba kati. Oba kitegedde? Kakati ebigambo ebyo bw'ogenda n'obizimba n'obitunuulira, Mwami Lutaaya yali mutuufu okugamba nti n'abaana bo ne bazzukulu bo ne baani, kubanga ebigambo ebyo bwe bityo bijja. Tulambi wali omusajja oyo yali ayimba, omusajja yali ayimba bulungi, bambi n'agenda ekisanja, ate yali akolera abantu. Naye ekisanja ekyaddako yali awangudde akalulu ke. Kasolo n'ava eri olw'okuba baali balina obuyinza ebiseera ebyo nga teboogerwako, ge gamalaalo g'olaba. Sajja oyo yafa ne Mwami Kasolo yabba akalulu ke. Ebyo bikola ki? Naye omuntu oba okyali wano ku nsi ng'oyinaayina tobirowooza. So gamba nti kale bw'otunuulira NRM ennono yaayo n'obuddo bwabo obwebubwo kugigambako bwe buzibu, agigambako aba mubi nnyo. Tebaagala abantu be NRM kufumiitiriza bigambo muntu byayogedde, byonna ebigambo byaŋŋambye n'agenda n'abirowoozaako. Kyekibi ekiri mu NRM, okitegedde?
kakati ekyo kyekigenda okubafuula ababi babogereko nga bonogenda bagenze ne singa bafumitiriza nerinya labo lisigale mu bubi singa bafumitiriza ne mwami Lutaaya oyogedde ebintu ebyo noddayo ne weefumitiriza bw'omala okwefumitiriza ebigambo ebyo nojja mu kamera n'obaako engeri gy'obyogeramu ng'ate si yakudaala yakudadde yamuga yeekaabya kituufu mwami Kasolo kyayogedde wa NRM era alina kubeera era yavunaanyizibwa wano mu Buganda era yali wa ddembe okunoonyeza aba NRM akalulu oba okitegedde teri awo akola ki amunenya naye okujja ne weetaba mu kikolwa ekyakalulu ng'okacyankalanyiza ekyo kye boogerako era teri anenya mwami Kasolo kugenda kunoonyeza NRM kati naye mwami Kasolo akkirize nti byanaakolerayo bijja mwogerwako bwe binaaba birungi okwangula si kizibu n'ebintu by'okoledde bwe binaaba birungi bijja mwogerwako bwe binaaba bibi era bagenda kukola ki kakati kiri eri mwami Kasolo oba NRM yonna gye batambulira ne gye bali okukola ebintu nga babikola mu butuufu bwabyo kuba yalina ne we yagambire n'agamba olaba n'agamba n'ebyo ebifo bye mututwalako tuwulyewo bino tugamba nupwe tututteko ekifo ekyo ekyo era mwami Kasolo abo si mubi kubanga ekifo aba akola ki aba akyetaaga naye okukeera ku makya olw'okuba weetaaga ekifo n'okozesa ebintu ebikyamu n'otulugunya abantu n'okozesa obuyinza n'obukozesa bubi oba ddala fomu zeetaagisa kusalako omuntu omutwe zitwala ne muzisala ebyo tebyetaagisa mwami Kasolo tukkirize tugaane mwami Kasolo teri amugaana kugenda kunoonyeza NRM kalulu teri amugaana kwagala kifondi n'ekifo ne baba baagala nga baagala Uganda yonna ebifo byonna bibeere nga byabwe ekyo teri akibagaana kirowooza naye mubyagadde mutya mubifunye mutya kyotafunye kireke kyofunye nga si kikyo leka ndi mwami Lutaaya awangudde leka awangulewo kibagambye nti gundi akitutte ekyo muleke mukitwale ate toddamu kugamba nti gweolina okuteekamu embeera kubanga ekifo kyagala so nze ndowooza nti abali mu NRM abalina obuyinza balina kubukozesa nga mu mirembe mirungi so singa bwe baagala bo tibalina bukozesa nga bwe baagala kukuba simu owange DPC weereza awo abakubi embooko 8 ebyo bibi omunange osi omanya nti ate ekigudde wano Lutaaya sooka omunsibiremu ebyo tebikola si ekyo si kye baakola gundi ate ekirala bamwami Kasolo bano nzenna kyemmanyi simanyi lwaki tebalaba mwami Kasolo yawangula akalulu n'abeera omubaka wa Parliament nadda oba yajja independent byasooka najja neyesuga NRM mwami Kasolo n'awangula akaki akalulu oba kino ekisanja kyakusatu mwami Kasolo ne bamuwa obwa minisita ba finance ng'omuntu gwe bawadde ekifo ne bagamba nti omugabi teyeeseera mwami Kasolo n'ayiyayiya n'afuna ssente ze kikyo tegeeza nti omugabi teyeeseera n'ayiyayiya obadde kiri mukubuuza nti nagamba nti omugabi teyeeseera n'ayiyayiya nga bamaze muwa kifo kya finance kiriwo ekiri simanyi kino kikiriwo omwoga balina bawadde omwoga naye ng'omwoga ate bwe guyita eri gugukukira eno era ndi straight ogambi n'akola atya ate nzijukira ne Kolo President yagamba sente zonna Uganda nazifulumya eza PDM mwazibba mwami Kasolo President yagamba sibyange omwoga gwe PDM ze n'ayiyayiya mu PDM ezo n'agamba ekibiina gundi nekiteekawo kifuna emiliyoni 2 kiri kifuna emiliyoni okukakkana ng'ebibiina byonna bya muntu ki omu towaayira mpaayiddaani mbuuza ngamba bugambi mpaayiddaani ngamba towaayira sina gwe mpaayidde nguganye mwami Kasolo asoma mu P1 yasoma mu P2 nguganye mwami Kasolo
yakola omwoga bamuwetwa wa minister bulungi nnyo era akola emirimu gye nga bw'alina okugikola n'agamba nti omugambi teyeeseera n'ayiyayiya ebibiina byonna ne bibeerawo ekibiina ne gifuna masengere masimaki naye ogenda okwetoloola ng'ate bigamba byagundi Mwami Kasolo n'abaako ebintu bye nga byonna bibye omuntu omu Mwami Kasolo n'abya ne bajja tyaba yayita balina abafuna amaze n'ayingira abantu abajati be oba wali oba kati bali mu mwenda n'abafuna Mwami Kasolo n'azimba woteri ye ekitali kibi oyanguwa n'azimba woteri ye Mwami Kasolo emotoka ez'ebbeeyi bikina azifuna kakati Mwami Kasolo lwaki takkiriza ti Allah munyazi Mungu ono gwe tusinza ebyambi mpadde kyokolire mu katini komawo kemabega aina aki mwenda tunabeera wano tugenda vaawo aina aki mwenda Mwami Kasolo gearbox yenge oba yali musomesa simanyi oba yali wa boda nawe mpulira najja mu bukulembeze era teyasobola oba wa NRM kya boda nakiwulira Mwami Kasolo najja n'akole wa musomesa oba wa boda kubanga mugema oyo ye yavuganga ne Mwami Kasolo nga bavuga bombi omugenzi omugenzi mugema mugama yali avuga boda nga yamuvuga omutwala ku nga yamuvuga era omukwano gwabwe we gwabeeranga era gy'omulaba Kasolo yali nnyo mukwano gwani gwamu omugenzi mugema kati nga looza yamuvuga omutwala kusomera omutambuza omutwala eno Mwami Kasolo Allah n'amusumusa n'amuwa ekisanja ekisooka n'amuwa ekyokubiri Mwami Kasolo n'afuuka minisita Allah n'amuwa Mwami Kasolo n'afuna ekyezo mwenda nga mwe muli n'abayimbi kati nze nsuubira bagamba akiemu bagikwatako ku Galilaya yange eddagala lya nsuubira nti Allah ng'akuwadde ebintu byonna n'amala obbikuwa waliwo wootuuka n'ogaa ne Allah okusinza bino byampadde kanzi kakkane n'embeera eno gye ndaba ejja mu maaso kanzi kakkane n'erinnya lyange oddikuuma nga nnina ekitiibwa kandeka abawangula bawangule be bawangula babawangule anti gwe mulimu ogwamu naye sigenda kwetaba mu kucyankalanya anti si gwe mulimu ogwamuweereddwa oba ogumuweerwa omulimu bagukuwa era osoogugaana mu buntu bulamu Mwami Kasolo buli kimu akifunye ate nno omusajja bw'omutuukako wali ng'atudde bwami musajja mukakkamu bw'ati ozero nga bamuwaayira anti ekyo gundi si kyagamba ani Kyagulanyi kyagamba gundi nga bali eri baziike Kamuli ani ono omugenzi yafa Kalangwa simanyi naye olugero lw'abaganda lumanyi lwe bagamba mbuno katula k'ebisebuka simanyi naye Mwami Kasolo bw'omusanga atudde awo ali mu kunyumya ate Mwami Kasolo nno omusajja tolimuwuliramu wadde naye baaba gy'akoma okusirika ate omutima gyokuba omugumu omuzibu gundi gwe simanyi gundi naddala mu kalu wano ate nno ne Mwami Kasolo lwakuba nti muddaawo ne mumulabaawo bwe mutyo naye ayina ekintu eyo gye kiva NRM enkola yaayo yakutwala bintu bwe batyo oba bagamba n'akalulu kali bagamba n'akalu kali Mwami Kasolo katadda waliwo wa NRM omunene nnyo bwe baali bakayanira olusozi nabiwulira Mwami Kasolo nga yalugula ng'ate waliwo n'oli alwagala oba walugula bati walugula kati ate ng'alwagala asinga Mwami Kasolo n'agamba n'obufa todda amaanyi n'asooka amukuba akalulu n'awulira n'akawulira nga kawuma mu mutwe n'amukuba akalulu n'akawulira kati awo yandisinzidde kakati ate n'atagira bino banne bwe yamaliriza teri ate nno ebyobufuzi bino kuba yakirozaako lindako ebyobufuzi bino bizibu Mwami Kasolo yali nnyo munne wa Lutaaya era Lutaaya yagambye yagala n'okugenda mu Javiira Mwami Kasolo yali nnyo munne wa Lutaaya kubanga nze twali ewa Lutaaya twali tufiiriddwa
wali wakawa bwawo wakiikirira Mwami Kasolo n'alimya n'agamba Mwami Lutaaya nkwebaza nnyo okubanga olina ekirooto ky'okwesimbawo era bw'onojja ndi mabegawo kyeyali ategeeza alina kufumita ekisa emabega anti kati era Mwami Kasolo akalwako Lutaaya akalwako yakawangula anti ekisanja kiri mu maaso eyo ng'ajja mu n'amugamba akalulu nkimanyi inipakiri ne walaba Lutaaya oyo akuba enulu akaba amaziga yamanyi Mwami Kasolo kyakola ekisingane kwekyo Mwami Kasolo ne walaba Lutaaya ayogera bwatyo n'agamba Kasolo amanyi Kasolo Lutaaya amanyi bulungi Kasolo kyakola ekisinga Kasolo kyakola fe tutalaba Mwami Lutaaya amanyi nti Kasolo yakola ki ekisinga kwekyo fe tulaba waliwo ekyo tulaba Yesu alaja agamba oliba olaba kati omanyi akalu k'ekyotero ekyo Mwami Kasolo era yalina empalana n'omusajja ono yali muganda wa Ssekyewa bonna nga ba NRM era nga balina embiranye era si kyekimu n'ameerera nabo bali mwena ne muneera nabo tebakwata balina embiranye n'omusajja n'omuvubuka oba yali oba muyitaani awo seki wali awo balina empalana era z'amaanyi nga kyotero awo bafuusa akattiro okitegedde mwami nga wa NRM era n'awangula ekisanja inivakiri nzijukira n'ekisanja ekyo kye baasuuliramu Mwami Kasolo alabika wa NRM oyo teyamuwagira kati kino ekiwedde ne bimwonoonekera so Mwami Kasolo nze nja mugamba aleme kwefuula nti bino byakoleredde ate bife ttogge nate nze ngamba n'abantu bano bakolera ndi bategedde bagamba Ssekawuka kaali kakulumye Mwami Kasolo ng'oggyeko baakolera Mwami Kasolo ebintu abifunye nenene Ssekawuka omuntu yali avuga boda bw'abanga bituufu n'oti omuntu nga yali musomesa ng'ate bwekyotere sole basomesa bajaga ati naye nga musomesa ate owa primary okitegedde abasomesa bamanyi kakati Katonda n'akusumusa ne bakuwa ekifo ne bakuwa obwa minisita bwa finance n'omalako emyaka 10 oba 10 oba 5 kubanga bwe yagwera baabumuzaako badda mumazekeeki mu kiro ekisanja kye yayitamu yaleera mu position ya finance kati ekitegeeza yamalako bwe yamala n'agwa bamala unoze 5 kubanga anti bakulonda emirundi 2 emyaka 2 kitundu 2 kakati bwe yagwa mu kalulu era baamuzza kubwaki wa minisita wadde ekifo yali akisudde era n'asigala kati nakinyagala obuuza Mwami Mawa microfinance sawa zino terina minisita eyina jukira chatis tebalayira tebamumaliriza naye nga abagamba bamumaliriza kwena kirabyeko naye ndowooza n'abyekirala ne state minister wa internal affairs naye ejja kufuna kali Mwami Kasolo n'afuna buli kimu ekitegerekeka n'akifuna naye nze nja kusaba Mwami Kasolo byenjogedde byonna muyinza obanga mulimu ebikunyiiza byalaba kimujjonkedde naye njagala aleme otwalamu kimu kyokka afunemu ekyokuyiga mugabo ne mu bigambo bya Mwami Lutaaya mwe mwabaddemu ebigasa Mwami Kasolo naye nga byetaaga okulambulula Mwami Kasolo muvubuka mutonzi tannakula nnyo genda wala asobola okwesonyiwa NRM n'esooka egenda oluvannyuma n'akomawo oba asobola okwesonyiwa okwetaba mu bikolwa ebigenda omuleetera obuzibu kubanga kati olwaleero wetwogere oba balonda nkyo balonda 24 ali Kalangala yagambye kamala kuggwa Kalangala namulabye nga akuba campaign namulabye nga azikuba mu ngeri entuufu nalabye nga campaign ze Kalangala zinabeeramu nnyo buki butabanguko yazikubye bulungi
ate era ye yennyini lwabandi kale tulinde musawayo katoka mu box omanyi mwami Kasolo yalina ekintu kyakola ajeregerera ng'ayogera musa yayenda agende n'agamba mwami omuntu wa Nuupu n'agamba kakati ono gwe baleeta wano nga ne bagamba omulinyisa eryato abeera ku mazzi nga bamusibyeko akatambaala analambula ati ebizinga bimaleyo omulinyisa eryato anti kyekyo kitegeeza kati nze eryato nange mala dunula eribbalo dirinnye kati nze yali akikozeeko kyategeeza nkimanyi nti ati amazzi nti oli olimulinyisa eryato bamusiba wano naye ng'ali ku mazimbo ng'alwakola campaign n'agamba kakati oyo gwe basiba wano nga bamusibyeko Kiwero anaatambula ati ebizinga byonna 18 abimaleyo ebya mwami Kasolo ne ngamba ebyo bigambo byaki ebyo bya campaign bya bafuzi era teryamugaana kukuba campaign ye nga bw'agyagala naye okuteekamu effujjo n'okunyaga dyala fomu mwami Kasolo ekyakyesonyiwe akube campaign nga bwe zitambula akalulu bakalangire bw'aba kawangudde akawangule bw'aba takawangudde akkirize tikununo akalulu sikawangudde andi alina okuzza result results ezikwononera erinnya ozireka ate batamanyi nga bamutuma result ozireka ezize tebazimutuma ku kalulu akali akaggwa kali keyagwiramu bali tebaagala awangule abali tebaagala gwe kenyini ogambye bali tebaagala ate kakati so nze ndowooza nti ogambye otya wano nti bo benyini bali tebaagala akole ki bwe kyali era result ze bali tebazaagala yagaana okuwaayo olusozi ogirako obukakafu yagaana odduwaayo era akyaluyina naye mwami Kasolo ono ekyabatabula ne Lutaaya yali nnyo omuntu wa Lutaaya buli omu bwagamba yali muntu wa Lutaaya naye simanyi kakati nga tuvuddewo nammere ne oba mwami Lutaaya yatunula mu myoga gy'ekyotera bakita myoga PDM mwami Lutaaya nyoba yatunula mu PDM y'omusajja ate nga omukulu aleka era agibaliddeko nnyawo nagambe ebibiina bino byendaba nga biyita eno ne biggukira eno si kikyamu koye tojja kudda naye we yatunula mu lusozi ne bamugamba tojja kudda ko so embeera eyo naye nga nzigala bannabyafuzi bakulembeze mwenna abali waggulu mukole ebintu nga walabye embeera ya Nammeere ne mukulu Joel Ssenyonyi Loop leader of opposition babadde mu kuziika leader of opposition n'oli ebigambo bye yakozesezza mu kubikozesa ne mmanyako ebigwa Nammeere mu matu bwebiti tawona naye yabikozesezza abadde confident kubajjukira naye siniya n'agamba oli si mubbi oli munyazi mungu teyabba Ssenyonyi yayogedde ebigambo bino yagambye wano waliwo mubaka wa parliament naye sina mubaka muyaaye Ssenyonyi etukkirize lwana obubaka olulimi yakulukosezza bubi ku mubaka munne oba busungu bwe badde obungi simanyi naye obusungu yakozesezza bungi ku mubaka munne omanyi omuntu omala okubeera omubaka wa parliament nga mutuula mu kintu kyekimu olulimi lulina okutereramu mawa njagala tugenda empola omuntu gwe yakozesezzaako olulimi ebiseera ebisinga naye bw'aba addressinga oba alinawo obutakanya oba talinawo nga addressinga bannupu olulimi lwe naye luba luzito anti kati kankuwulire ebiseera byonna luba luzito tuludde nnyo nammwe ne mbagamba empty head ne empty tin tekitegeeza nti Nammere bw'aba nga alina ebigambo by'ayogera ebibi oba ebirungi tunaawula tulya nti Nammere ayimini Ssenyonyi yeewanjawulo ku Nammere nze nakugamba nti bwe mbeera wano nga ndi mu kamera buli kintu nkirabanga bwe nnina okola ki okukiraba oba mu ndowooza yange okitegedde kubanga mmanyi nti kamera eno gye tubeeramu mulimu baprofesa mulimu abasirusiru okitegedde naye nga bonna balaba era nga ne comment gosozemu abadde musiru abadde ki ngeza bugezo bera togera twesonga kakati sikulaba olwokuba ndi bwenti kakati mpola ani musiru ani musiru kugambye mu betuweereza mulimu abasiru mubaamu
Kuvuma abagoberezi baage. Sigamba kati olugalo lujje muze kati olututuza mbali. Sigamba bali. Ngamba mube tuweereza. Mubaamu abasiru. Kale abalaba ebintu abalina okukola ki? Obiraba. Wadde ng'otudde naye. Era n'agamba, ane nammere avuma. Oyo aba musiru. Tulina okwawula omugezi Ssennyonyi ne nammere omuki akola biri ebya Ssennyonyi bye yamugambye eby'ekibbi. Oba kitegedde? Naye buli lw'ojja ggwe omanyi kaakati kankuwulire. Omuntu osobola omugamba ekituufu nga tomuyise muyayi, nga tomuyise malaaya, ngeza bugeza nga tomuyise muki. Omuntu osobola omugamba ekintu kyonna ne kimutuuka. Message neetuuka nga totaddeewo bigambo n'okwawula. Bagamba n'okwawula nti ono noono kuliko omusiru oba omugezi. Kuliko omusiru oba omugezi. Kuliko omugezi oba omusiru. Oba omusiru. Okitegedde? Okwawula endeeta kubanga ye ekituufu Ssennyonyi akalulu akali wakati wa Nammere n'omukyalo oli gwe yawangula yali wa Nuupu. Ssennyonyi tasobola kubeerera nga kikola ki? Kimusanyusa. Nga kimusanyusa. Naye omubeere n'agamba nti sina mubaka muyaye ekyo kibi. N'ogamba nti si muna mubaka muyaye. Naye nga si muyaye. Nze siraba buyaye bw'oyinza obbumbuulira. Sina mubaka naye muki? Muyaye. Ng'obululu bonna bwe tulaba aba Nuupu waliwo kkooti bezisuuliddeyo akabega. Aba NRM waliwo embooko bezeeyimiridde. Akalulu kano bwe katunanga bwe kaatambula buli omu alina akalulu empita gye yakayitamu. Etali nnyangu oba ennyangu. Etali nnyangu etali nnungi. Bwolandi ng'akamwami Lutaaya kabbibwawo. Bamaze n'omulangirira. Bami musajja watunga amaze n'otumya essuuti. Ne bakabbiraawo. Ne walebwa akalulu akakyuyiza mu kkooti. Naye mu kkooti wabaawo n'akalulu akalala ng'oluusi kali ku sayidi ya Nuupu nga nako mu kkooti ye yasalawo kati ng'akankerettanyi. Enkerettanyi kkooti ye yasalawo. Oba kitegedde? Nkintegeera. Nenenkerettanyi era baali bamufuukidde ekimbika ate nga amufuukidde ekyambika ye taata waani? Wa Nammere. Aka Nammere nako kaayita mu kkooti ne katambula buki. Era Nammere wano tannabeerawo na musango gwonna gwe nsobola kgenda Masaka ne ŋŋamba nti Nammere yabba. Wabula nsobola okgenda Masaka ne ŋŋamba nti kkooti bye yasala tebyali birungi. Kubanga bwe mumala okuvaana ne mukwata ne mugamba nti kkooti tutaawulule. Neegenda n'ebataawulula. Bwe mala obbataawulula omusango guteeke ku kkooti. Omusango toguteeka ku nkerettanyi. Tobulaba Ssempijja yasirika bwe kye. Nga kkooti emaze omugamba teri kuddamu kubala wano kalulu. Ogwa Ssewungu bagamba teri bubala. Bayinza ebintu bino mbigoberera siringa mmwe. Ogwa Ssewungu oli omusajja ali amwesibyeko simanyi wa PLU n'amugamba nti ogwa Ssewungu tebugenda kuddamu kubalwa. Mwetegedde? Era ogwa Ssewungu ali mu kkooti oli n'ajulira n'agamba nti bansaliriza bubi kubanga Ssennyonyi munnamateeka agamanya obulungi. Era yandigambye nti omubaka wa wano tebalambulira obusungu nze nga abantu nga abo basimanyi sibiki simanyi bano bakasolo ng'ate nze mbawa amagezi ali awo omusajja ali awo. Ne bagano soma. Bandi badde banyumya ne bagamba nti akazulu ka wano mbaka wa wano waali ne tukyali mu kkooti kubanga ebyavaamu tebyali bituufu. Naye okumuyita omuyayi ekyo kibi. Ekyo si kirungi wadde nga ggwe ky'oyagala okuwulira. Nze lwaki ogamba nti njagala okuwulira? Nkulaba otemereza oti. Ate zali mugalo bindi olaba ate okumuyita omuyaye kiki? Kibi. Kibi. Ekkooti yasalawo nga bwe yasalawo ku balala
era kyendowooza nti twandibadde nga wetugenda wali nga tukunga bukunzi kwolwo bantu kugenda mu kooti obuyinza buddire ye nammere okuvaamu yo naye n'amuddamu n'agamba mbunze bigendo bigamba abanupa batamanyi Luzungu. Nammere bomba omutunuulidde ng'obadde omugoberera nammere omulumba akulumba. Sikuwakanyiza naye omuntu wakoze kyamu naye munenye nga wonenyeza jjo wero sene lwaki eno owumba olimu akagatto esira akagatto ka nammere omanyi waliwo omuntu gw'omanya omuntu waba yakyama tebamugamba kumulekakyamire ddala kati mwe mulaba nammere ate nze bwe mba ndaba nammere oba omuntu omulala alina simulabira mu kiti kya kibiina kyalimu nze ndaba muntu era nenda nejja okulabirako kiwano twalina omukyala Betty Nambooze ne Betty Nambooze nga nebona onoogenda naye ku gundi kuki ku pano nga bwe tuli wano ng'ogenda bwesibye kobe minisita kobani nga bw'ayagala okubandagaza akubandagaza ng'asobola okuleeta obutamanya n'aleeta engerezo omanyi wano mu Buganda Ulaije yakabira kuse kakati twamulina Nambooze yalinnya ku madaala naddina enkofira yawe n'alemu n'agikuba n'agikasuka eri yali bamuyitaani ono omugenzi yayambala yero yenna ne panti Nambooze yalimya n'agamba n'engeri gye mwagala nnyo ebifo bannanyane oba yali agamba mukadde kyawo yali agamba ono ani nyalivudde mutwe nagamba amonga mwenzi chokize mwelaye mwerabide nasola mwerabide naye abadde njala tumuwe nze gwe nsemba naye asemba weni alemu Moses Ali nga bambi gwasemba mukumuleeta awo bamuleetera ku mufaliso nedda nganye bawa nekaze mbako mufaliso wakulabako nga bakumuleetera walako nga bamuleetera ku mufaliso naye nga Nambooze nnyini gwasemba agende Nambooze nga yali mu paakingi n'alaba nga emmoloka epaakinga omusajja nga yakwata akafaliso ne Nambooze aveeyi n'agamba lekerawo ekyo kigaji tumuleeta era Nambooze era ne twebuuza nanduga Nambooze omuntu gwe baleetedde ku bitafu omusimanyi gw'oyagala okuwa kakati abantu bwe batyo mwe bali era lwakuba nti kati kiribeera ku nammere olwoba weeni alemu wano baddewo omuwala omukazi bamuyita Goreti Namugga abadde agenda ku gundi awo nga bw'omuleetako ensasage naye nga n'okulizoninga alizoninga kati mwe kyemutamanyi kati nammere okuva n'agamba nti omusajja yaguze ebidomola byaki yaguze yagambye byakase yagambye yaguze ebidomola bya dayini ebigwa mu supermarket naye nga gwe okaasa byaweddeyo banyi nabaddeyo zembera naye kati mbufa ku kudayinga enviiri zo naye sirina dayinga enviiri simanyi osooka okkiriza ki azidayinga naye Ssenyonyi okudayinga enviiri azidayinga naye kiri ku bavubuka kati zine mutani wange wa myaka abaana simanyi oba baagala agamba ina gwe tuteekamu abatusala enviiri leka gw'ombuuzizza Ssenyonyi era nenziramu nti ye adayinga ffe gwe tuyita dayi abaana b'omulembe wuliriza anti oli okireeta bw'atyo asobole naye tuusa akagatta eri hani Ssenyonyi naye ne Ssenyonyi kakatwaba nti nze naye ate okunnyonnyola nammere abaana ti abantu b'omulembe guno okugyako gundi gwe simanyi yani baabwe yani simwetegeeza nnyo naye abaana b'omulembe guno abantu b'omulembe guno ne bwe baba bano abato nze ne mutabani wange bateekamu
akaviiri ne kaba bulaka ennaku zino Ssenyonyi tasobola kuvaayo bambi n'aga nti ogwo mulembe kweguli kati ennaku zino kubanga ndowooza takimanyi naye oba obudde obutakola ki tabulina naye ekyo Ssenyonyi kyakoze ekyokuba nti adayinga enviiri sikiraba buzibu kubanga gwe mulembe gw'ennaku zino n'abaana abato bakola ki bazidayinga ekyo nammere yamujonkedde nga amuddiza kiri naye nga ne Ssenyonyi ogamba nti omuntu aba amaze okufuuka omubaka yakwata Bayibuli naawe gye wakwata n'akwata n'alayira atula mu gundi emu n'emu kati gwe kyolowooza otulamu n'abayaaye so ebigambo bye tusobola okugamba abantu ne babiwulira bingi nnyo ate abantu ne bibaggukamu kubanga ne nammere waabwe babaddewo abaamulonda nga bazze kuziika mutuuze munnaabwe nga waliwo abalonda nammere waliwo n'abalonda n'oli kubanga nammere temusobola kugamba nti akalulu konna konna mbu yakwata mukakwate naye alina abaamulonda ate bw'aba amaze okulayira n'ayingira mu paalamenti ne bamulayiza tukkirize tusooke tukkirize nti mubaka nga bwe tukkiriza ninkerettanyi mubaka wadde ali mu kooti tukkiriza nti Mulyannyama wadde yagambye ti alina ye gy'alina okuteeseza naye mubaka wadde ali mu kooti okikkiriza tukikkiriza ndi muki tukkiriza nti Ssewungu wadde bamuwaabidde naye mubaka mpaka nga kooti emaze okusalawo ate kooti ye yalagira nti ono mubaka omubutu oyo n'ajulira era tezikola naye okubanga tezikola tekitugaana teffe kugamba nti kooti yagamba bweti naye yagamba mu bukyamu okiza nti yagamba mu bukyamu otegedde naye tusobola okuyita oli muyaaye ekyo nakyogedde dda kikugamba nti muyaaye ekyo tekiba kirungi omuntu ng'omubaka baayogame kooti yasala nene byeyasala tetwabikkiriza ogenze mulumbe naye bonna ogera n'ogamba oli muyaaye n'omuyaaye ajja kugamba naawe ebidomola byaweddeyo kati ebidomola binaagwayo naawe ojja omugambe naawe tasobola muzaako mukono anti tomuzaako mukono aba akumaze ekyoke amale oli obubaka bwe bwatuuse bwawedde so nze bwe nti wenjagala bwawedde abantu bategeere ensobi zaabwe buli omu genda mu maaso oba muzaako omukono batamuzaako oyagala nsonga ki ensonga eriwenda tumazeewo simanyi naawe olina ebidomola bya ddaayi mu mutwe tesiri ddaayi nga nviiri akuba ssente ennaku zino era simanyi gundi oba ali kuki mukama wange owe Boston sente zibadde ki bamuyitaani kirwaki oba oweta omutwe mukama wange owe Boston yani imi twafiiriddwa ali mu nnyiike twafiiriddwa muganda waffe bambi era tugenda muziika nkya so unfortunately bambi bo tebagenda kusobola dero taka ne imi tebagenda kusobola kuba tebaliiwo ngenda kugenda nziike ku lwa imi so bambi twafiiriddwa ekyo ngenda kugenda nziike ku lwa imi abadde bamuyita Richard Kisekka okimanyi ngenda nziika ku lwa imi it's okay tunatoyanza otuziikirako abaani ogwe osiise kulwa imi naye nga ate gwe weyanziza ki era nenkulaba yo ate ewaffe yogoba gwe awo mutuusa ati kati ongoba waffe tugere mu nsonga endala bannange omwami Lukwago ebintu byonna n'ebintu byalabiddwa naye mwabaddemu ebintu ebimu mwami Lukwago aviiriddeko ebintu bingi okujja nga bivaayo abantu buli muntu ayogedde nalabyeko CDF yagambye yamuyigiriza Luswayiri nendabako omwami yali ow'ekira Ssemujjuŋŋanda n'ayogera ne bamugamba gwaddako byoyogera byetutategera gwaddako kati we twatuukidde ku lunaku lwajjo omukulu n'avaayo n'awandiika akantu kano ke yawandiise n'atugamba nti agenda kutaani Erias Lukwago naye yakawandiise bw'ati yagambye my loved wife Charlotte has convinced me to release the criminal Lukwago okitegeera I will release him because of my love for her
Nete yatadeko ddiru agenda mukola ki naye nga yagambye agenda kumutola olw'okuba mukyala we gw'ayagala ennyo yamugambye yamu convincinze mu Luganda nyinza kikola atya omuntu omunnyonnyola n'ategeera obulungi convincing yamugambye nti omwami muleke naga akale nja muleka naye omuntu agamba nti nja kuleka gatakuwadde kiseera kigere ayinza n'okumuta omwaka omugyala agamba nabagamba nja kumuta mutadde noba n'amutaguli oba guli so we twogerera nga tugera kwebaza omukyala Charlotte titweyanziza nnyo kubanga wegayiridde omwami njagala tutandikire tugende mpola mpola nga tusengula nze sigenda kwebaza mukyala bange ekisookerako ddala olwali ku ssaawa zibadde nga 3 waka n'empulira nti Lukwago Eriasi ali ku poliisi ey'Ekira era baba tebannamuta mu kubeera ku poliisi y'Ekira era n'empulira amawulire nti bamutwala mu kooti e Nakawa. Simanyi oba kati bamututte oba tebamututte. In fact mbadde ngenda ne mu kooti naye bimbuzabuzizza basose mawulire gabadde gasoze ne gasoma nga galaga tannalabika bwe gagambye tannalabika ate we gadde gafundikira bagamba agakatuuka ng'oli munnamawulire obimanyi bagamba nti Ssaalongerya Lukwago ali ku poliisi Ekira abateekeddwa kubeera ku y'Ekira omuntu ali eno abeera tabeera Wakaliga ndowooza naye simanyi nti alina kubeera ku poliisi y'Ekira mbadde nkyali awo ne baŋŋamba nti ate nempulira amawulire nti ate bamutwala mu kooti e Nakawa kati awo singa nabifunye ddala awo nembulwa beera nga oganoonyako awo wetunamayi eno nga tugawa abantu awo nembulwa naye engeri gyendi nti ndi musajja alowooza mbadde nagenda poliisi ngeze okuwulira nti ate ki Nakawa byonna nembisazaamu era ekibinsazisizaamu zibadde ensonga nga 2 esooka okulowooza kwange akyali Kira kakati bwe ntaddemu okulowooza kwange n'okutegeera kwange ne ŋŋamba gwe baleese oba kiro 7 ne basuula awo mu kutiya ne basuula okubanga amanyi ne basuula awo ne ŋŋamba yakoze ddi statement twatoyinza kugenda mu kooti nga tokoze statement fayiro bagitutte ddi ew'omuwaabi wa gavumenti byonna nembigatta naye ndaba nga ekooti erabika tennakola ki tennaba era negundi teyabikola Muwanga Kivumbi naye Muwanga Kivumbi yali ku poliisi teyali mu basement Muwanga Kivumbi yali ku poliisi omala ndowooza ennaku 3 naye ono yabadde mu basement kankujukizemu akantu katini nnyo ojjukira ku Eddie Mutwe okimanyi nti no statement amala kuva mu kooti nalala kagenda ku poliisi okukola statement anti era kisoboka anti kisoboka naye kugamba obudde nti amawulire ku ssaawa 3 gagambye tegannamanyika wawaali bwe gamaze mu ddakiika nga 2 ne bagamba ali ku ki ali ku poliisi kati bw'abeera ku poliisi ne bamala ne bagamba nti ate agenda mu kooti nze ne mmanya nti omuntu okugenda mu kooti alina okusooka n'akola statement ate looya ateekwa okuba nga looya waali looya we bwe ndabye obudde wonna ne mbugattagatta nga tebikola ne ŋŋamba kagende mpeereza abantu ku The Truth Media kubanga era nabadde njagala kujja nago naye ago genzize nago ali Kira ebya kooti badde biyitingana awo nenze nendowoozaamu naye babikoze oluvannyuma lw'omukyala okwegayirira bwe bamaze omukyala bwe yeegayiridde oba yeegayiridde ne bamukomyawo naye ate era bagambye kubanga nalabye mbu jeno yabadde agambye nti poliisi yeneemanyi oba emuwa bondi oba temuwa kati ate bwe mpuliriddemu ebya kooti niŋŋamba ate okwegayirira kw'omukyala jeno yakusazizaamu ate yakusazizaamu
anti bw'ogamba nti agenda mu kooti kitegeeza kooti ejja mutwala eruzira. Yes, naye at least ono mba mumanyi naye duduka wali mu badde. Naye oli yagambye mute. Yagambye akati ebintu bya Yesu Lukwago bibaddemu ebintu bingi. Naye nze nnyina ekintu kyenjagala simanyi oba kisoboka. Bwe mwesonyiwa okusoma Twitter za Jeno Kibaaki. Anti ebintu bijja kugwa nga tetutegedde. Anti bwe muzeesonyiwa. Anti bw'ozeesonyiwa tetutegeera kikyamu. Kubanga lwaki ngamba nti oba mwandizeesonyiwe. Ngenda nendaba ku Twitter okwo ne ngamba oba olumu muntu wa information enfu. Ate etyanga ebintu bimala ne bigwawo. Ne ngamba kakati paka ali mwaleese ganda omusajja Lukwago ali mu mpale. Eyo gundi baagi kino ekyagundi kyali nene mabega bakoze kirala. Kakati ne ngamba ow'ekasajja Girweri essemuto abadde awagira Jeno munaabate mumukoze bubi. Era byafulumidde ku page. Anaatunuulira nga kwagajiddwamu empale. Ate ffe twabitaddeyo. Ffe twabitaddeyo. Kati tugyesonyiwe tutyanga ate biba bijjidde ku gundi. Anti mwe abagyesonyiwa lwaki mugyesonyiwa musaasaanya bibi. Ate tutyanga bye biba ye information gye batuwadde. Ebyo musaasaanya era ne ngamba nti abantu bano abalaganga omusajja era ne neebuuza ne ngamba nti eri lwaki b'abasajja ate bamuggyamu empale ate omusajja. Simanyi. Nze gw'okibuuza simanyi. Balimala kutwala nodda n'okimbuulira. Izo banga nyati. Naye tewesibako kintu ne ngamba ebintu ebyo byandibadde bibeerawo naye ekibi ekiri wano Dias. Era Truth Media simanyi bwe tugenda gikola okubanga etuuka buli wamu kumbi buli kasonda kubanga ndowooza ffe tuyinza okusigalawo aboogera ebituufu abalaba ebintu nga bwe tubiraba. Tosobola kuddira muntu n'okeera enkya n'olaba Elias Lukwago n'omusanga agamba nti Elias Lukwago ali mu kabadi. Ani agambye? Ne ku Besigye yali mu kabadi. Ani agambye? Ekitegeeza gwe tugoberera banno. No, mbagoberera bukati mbuuza gwe. Nze mbagoberera nnyo lwaki mbagoberera? Ffe tusobole okuba ab'enjawulo. Nalabye ani? Dog Nation ngatadde ekifaananyi kya Lukwago kandiba akabadi. Namulabye Dog Nation. Dog Nation. Namulabye. Naye Dog Nation oba omuntu omulala alina afaanana Dog Nation olaba banoonya ggwe akuba obukubi embwa nga tovaamu nakagambo naaka. Embwa zituma amannya g'abasajja. Okyegedde nga tavaamu nga tavaamu tayosobola kwogera kigambo tayosobola kukola statement akola naye n'olaba nga gwe wennyini tosobola kubeera wano. Kati oddire omuntu akedde ku makya nga yakera ku makya egundi yani kooti y'amagye n'agiteekako ekifuba. Awo nanga alikoka immunity kokuba nti meya nefuluma. Anti nkugamba nga ebintu byakoze nga gavumenti ekola ki nga bamulinze nga tebyagala bamujje ku ntebe n'avuluma. Omuntu eyagamba nti omwalo ogwo mugukola mu bukyamu ng'ate gwe bagamba ali emabega w'omwala. Simumanyi manyi Gwahamu. Gwahamu naye nga waliwo gwe bagamba ali emabega w'omwala alina awantu awo wonna. Wali ali emabega w'omwala alingiza bano abapangisako. Wali ali emabega w'omwala. Webali abapangisa alinako abapangisa. Kakati gwe ebyo byonna n'otabitunuulira n'ogamba kano kabadi. N'otatunuulira bintu bibadde mu Kampala ebibadde bibeerawo ng'omusajja alemesa bamafiya nga naawe akuba obukubi embwa bakwagala bakunoonya nga n'embwa zenyini zaakuba si za ddala. Buli mbwa kubanga zibeera kuba ddala singa zaamuluma dda. Buli mboko gyakubye naye n'omusanga nga agamba era weneebuliza nti omuntu ono abeera ku ki kuba mbwa enkya n'okuba Kyagulanyi teyamukubanga obadde ki yamukuba olaba oba tulaba n'ajambaza n'olwaleero wenyini kweyo TV guli gy'ogambako era n'ono amutaddewo n'amuteekawo n'ateekawo wano Lukwago wano n'ateekawo CDF era n'abaako ebigambo byayokera n'agamba mu aba opposition gw'oli mu katemba mwereere
nadda ku ono n'ateekawo kandi bakabani. So abantu nze njagala abantu abali e Bulaaya eyo mukola omulimu munene nnyo okutuusa eddoboozi, n'eddoboozi tututuuse nga tuli wamu. Bino ebintu tebikyaliko kibiina, tebikyaliko ani, tebikyaliko ffenna tulina kukwatira wamu. Era njagala okutuuka wano wenja okwebaliza omusajja ono abeera e South Africa owa NUP. Bangi aba NUP abaleta ono bamuyitaani Mpale ali Mawale. Olumu oba ogenda okwogera ebintu naddala mu byamannya sooka olyetegereza olyoka olyogere. Kati ekyo kijeewe ekya Mpale tomutegedde babita alima kati alima. Njagala abantu mwenna mudabe nga alima oba kiki njagala ebintu byonna kati gamba Mpale obadde okijeewa era nga tokyogedde nekitegereka abantu bonna beerenga alima oyo mulaba alima nziye mugoberera ne alima bw'aba awa ensonga agiwanga azimba. Alima tazimbulula. Alima alina olulimi alima wale alina olulimi olugatta eggwanga lino. Kitegedde ne abakulembeze nga bakoze ensobi era abagamba noli omusanga agamba embwa nagamba Lumongo yayitawo nengwe oyo tomugoberera naye n'omusanga ng'enkya yagamba nti kabaddi naye nga ye yini akuba bukubimbwa tavaamu wadde ekigambo n'ekimu naye n'embwa ze zaakuba zibeera si za ddala kuba singa zaamuluma dda ate zimutya nezimugaga otukuba buli lunaku naye otukubira ki naye olaba naye tasobola kukola ki. So abantu baba boogera babeere mu struggle boogere ebintu ebituufu ebirina okutambula. Kati Jeno ono okwata Lukwago n'amusiba n'amutwala nze ndaba nga si kyekyandibadde ekirungi kuba nalabye ne kojjaawo ng'amugambako ensobi we yava taatawo omuto Lukwago yali agenda kusavinga Jeno yali amugenda munoonya naye ng'ekyo lwe bamukwata yali akoze interview ng'agamba oluva wano ku TV ngenda kola ki ngenda muyigga bo ne bamuyigga Jeno ku makya naye Jeno n'amwesooka naye nze kyendowooza nti ekyandibadde kikola obulungi ye Jeno okugamba nti nina balooya bange ne balisivinga empapula bwe balisivinga empapula ne bazireeta bwe bazireeta looya n'azirisivinga ekyo ne kiggwa. Oba Jeno okukwata abantu bano bombi eyafulumizza ekiwandiiko ekikunona kiki Baguma si yali ne Baguma nekiwandiiko kinti teyakikola Lukwago yalina mpewo anti labayo yalina kugenda yaleka bagize kati ng'alina okugenda akitwale mu kooti yakikola ku olwo ate ku olwo lwe baayogera nali mu kooti Baguma n'agamba atya n'awa date gwagenda okukola ekiwandiiko yakikola kifulume yakiwola olwo saddayo kyenkugamba tikikola n'agamba alina kikola kakati ne Baguma omumanyi mu misango gye n'alema omumanyi ng'ono alina okugenda ano n'ekiwandiiko ewa Baguma Baguma gwegako mumanyi era musango yagulimu misango emirala abadde akola yali adduse ne mu katebe ku luno kyenjagala okubuuza kikino njagala mawa tugende mpola Baguma mu misango emirala egy'abagundi opposition abadde akola mubi nnyo kati gwe bali osobola ati asobola owandiika ekiwandiiko ekyo balina mu kumuzimbira nnyumba neamuzimbira tozera togoberera no ekyogoberera sikifuddeko naye kyenkubuuza bali mu kuzimbira nnyumba okumwebaza kati oyo gwe wali ogamba muli eddeeti gyaba wali awandise byakola naye kyengenda kugamba nti otegedde oli ekiwandiiko takirina omukwatira ki kamanyiiro Jeno byakola byonna kyovala mbagamba ti abaagala okumwonoona abateeta Twitter ye nga si yagitaddeyo olina bukakafu ki tewali akugambye nti yagiteekayo basi yagiteeka tugamba mbu kati gwena obukakafu si yagiteekayo bukakafu ki bw'olina
empale ng'oli bamwambudde empale. Gwe kyokka ky'otunuulidde. Anti nze ndaba nti bwe bakwambula empale n'ogamba ali mu Besigye. Kati wabadde bayomba ne Kyagulanyi wabirabye. Nze ndabanga ebyonoona erinnya lye. Kyembuuliza kiikino gwe wabadde bayomba ne Kyagulanyi. N'ogamba ye ayagala erinnya lye lyonooneke. Mmanyi oli agamba batuulawa mu ddiro nga bakola ki? Tebaamugoba. Baagobye n'enfuufu n'efumuuka. Ayagambye yadde akimanyiiko. Simanyi oba kweri obudde buyise. Naye okimanyi baamugobye n'enfuufu n'efumuuka ku mazzi. Kakati tuyite eyo evaako ebintu ebijja eno mu ffe ne tubitunulira ne tubitemaatema ne tugamba naye bannanga baddukanya gondi. Kakati nze waliwo omukwano gwange ali eyo kampiringisa. Yankubidde essimu nanga ono sikyamuwagira. Antamye. Antamye ira babwayambudde omusajja Lukwago ne mugamba nedda. Kati mbawagenda kugamba ekigambo kino. Oba tubijjeeko ne tubitambuza oba tetubijjeeko. Social media eri buli wamu kitegeeza nowe kampiringisa ajja biraba ku X. Kati lwaki onenya ffe ng'abyeteereddwa ekiyita kifuddeeko. Kaakati nangamba naye kaakati mbadde muwagira naye kaakati nze mbimaze. N'omulala bagamba nze tetukyamuwagira. Nengamba ngawe yabasabadde bagamba temukyamuwagira. Ne bagamba mwani badde mumuwagira kwa byakola. Baleka waliwo abikola ki? Nga siye. Abikola. Nenze kyendowooza nti jenoono gw'olaba ekiyinza okumutaasa kwe kuddira abantu abazanyira ku Twitter ye n'abagoba. Jagobe Gashoma ne Gumu. Kandi bino byafulumya Gashoma tali. Katwategedde nti ne balisibye badde babifulumya kuba kati kubanga baba bagiddukanya bubi. Siye. Banga bagiddukanya bwe bati. Bagiddukanya bubi. Bandi badde babagoba. Oba sekyo agulewo endala. Atekeko ebintu. Osaaga nnyo naawe. Sikusaaga. Omanyi following gyayinaawo. Omanyi okuzimba following ku Twitter kyekitegeeza. Kati general following ajagaza ki? Anti kulaba bintu bye. Anti following ng'emugamba ki? Ng'atoli ya following naga sikyamuwagira. Gwe oyina oba gwe wabyogedde. Oyinza okuba gwe wabyogedde. Kati mugundi eyo yennyini. Olwesonolete. Seggona yakoze interview. N'agamba abazadde b'omwana ono baliwa. Oza mwana ni? CDF. Yebuuza abazadde b'omwana gye bali. N'agamba maama we tasobola mugamba kutalaba nti omwana ayonooneka. Seggona yakirese mu buzadde yakirese ekinuza mu bazadde. Nga Seggona akijja kuki? Mbe bintu byakola biraga ng'omwana. Ng'abikolera kuki? Ng'abikolera kuki? Mu byabuli ku X ne mu byabulijjo. Kyekugamba. Seggona bonna babijja kuli. Ne bagamba kakati ono lwaki tebamubuulirira nga balinga naye ng'omusajja bamubuulirira bulungi nnyo era Twitter tesobola kubeerako ebyo. Kyova abantu beebuuza naga naye omwana ono tasobola kuba na taata we n'amugambako. Oba okitegedde ebyo ebiri okwo ebyo buli omu alaba nga kyetaaga okuba nga si yakikola oba nga abazadde bateekwa okuba nga baba gye bali babuulire. Kati jeno okwewala ebyo alina goba baddukanya Twitter ye kubanga ebifulumirwako eggulire eddamba oliraba nga likola. TV esomye eggulire kutujja ku NTV topapa. Yetumala nayo topapa. Opapa ki? Sokomale Seggona. Yagambye nti no bamama muba n'omutima gw'ekizadde temusobola kugamba ku mwana ono. Kati ate abaana kati Seggona ate naye yakoze bubi. Kati yabeera ne maama we. Nedda. Naye ate byakola maama we kubanga omuntu abeera nga ali ne maama we nga mwononefu. Oli n'ataba na maama we nga mwononefu. Oba kitegedde. Naye nze kyobalaba nze nesiba nnyo kubaddukanya ekintu ekyo. Obamanyi bo.
tinensi yonna yonna olabikira obamanyi nensi yonna yonna eri mu kulaba gabaga bannange ono yagenda okukulembera ono yakulembedde okundegeera otya ate ogamba mbuno nze nkolera bali ogamba nti bali ababiddukanye babiveeko ate nomanoga ate ono yagenda okulemba olinga okadde kyakusala ali bano ababiraba bano ababiraba kutuyita kuli be boogera ebyo kati gwe noyogera otya nali ono yagenda okulembera kati gwe nogamba otya negamba abaddukanya babagobe bali ne bagamba batya babaga ono yagenda okulembera yayambula abantu naye ate bambi si yayambula oyo agamba talina maama we amubuulirireko nga Segona yagamba naye ng'ensobi evaawa simanyi eva wali kubaddukanya kutuyita eno abagiddukanya kati ate abagiddukanya abagiddukanya abo ogerera nga abantu sipiidi gwe beesalira sipiidi gwe baleetera ensi yonna netandika oyo tasaanye ate omusajja ng'asaanye ne bagamba oyo nedda kwegamba ogenda okulaba nga kyo abantu nabo bagulawo emikutu ne bateekako emirala nze ngamba jeno tuyiteeyo abagiddukanya agobe oba balina abagulirira bonoona erinnya ly'omusajja olaba ne poliisi oda buli gye balaga nga babuuza bagamba twagala kugulawo keesi Lukwago yabuze mugende eri olaba gye babasinzi bagenda tukayo olaba poliisi kyekola bageze ku poliisi nyaga buli omu olaba buli omu agamba abapoliisi lwaki temuyingiza keesi baganye andi bagenda kuvumaganya jeno mu byonna yabitutte bwe jeno yasiba jeno yayigiriza Oluswayiri olaba omwogezi wa poliisi bwe babimubuuza ebintu byabaddewo ku makya nnyo gundi obadde naye ku ssaawa 5 abyemwogerako sinnabitegeera sinnabiraba naye bwe naba mbitegedde njabba wa statement jeno lwaki agoba abapoliisi abo tasobola bagoba lwaki nga bagoba abagambe lwaki temuyingiza misango gy'abantu mubadde ki emirimu gyonna mugindekedde nkube akola atya lwaki akola atya ani ogambye akole ki jeno lwaki babimulekedde akole ki jeno lwaki nkuba amasimu mbagambe nti bannange n'oyo omusango muguyingize byonna mubindekedde lwaki jeno kuba noogera poliisi esooka mbwa n'ogenda ku ndala mbwa n'ogenda ku ndala lwaki abakoma kwa bakulagirira n'eddala gy'oba olagako kati gendako enaggulu kyokka oyo tali mugundi yaffe kyokka nga bagenda funa omusaala ng'ate tebakoze emirimu gyabwe fayire tebagiyingiza emirimu gyonna mugirekedde jeno yakwata yayigiriza olulimi oluba lwetaagisa abasomusa bakitegeeza tebakola kati yagenda era eyo omuvubuka awandiika mbusimanyi nappi zirabika zimpeddeko kakati nappi ziweddewo muleete endala jeno lwaki ogoba musajja oyo nemmaduka zaweddeyo gabamambaza nnyingi kubanga nze ndaba abantu abo jeno buli kimu bakimulekedde nogera poliisi ogamba oli agambe gundi yabuze gamba yabuze saameka saa 7 saa 8 ndaba kyangu yingiza omusango omutandika onnoonya kaakati awo nga tuvuddewo NTV yakubye eggulire yakomyewo wali emabega bwetubadde tugyerabidde yakubye eggulire netubuulira ani yaani naye nga yakalikuba omukulu n'awandiika wano n'agamba atya kati actually nga tanaba yawadde lwaki ogamba nti yawandiika lwaki ogamba ne bamuwandiikira simanyi kale ne babwaba awandiika
gwe bw'amala bikola ebyo byonna Daily Monitor kuba yagambye I want to switch off both Daily Monitor and NTV. I will do it soon. I just need clearance from Muzeeyi. Alinda kitaawe amclearing. Bo bennyini ne bagenda ne bajjayo article ya Muzeeyi aba Daily Monitor yayogera n'agamba ne bateekako court kitegeeza baba boogedde bigambo byo byennyini ne bagamba ndoza one time President Museveni yagamba freedom of speech is a right of the people and not a favor from the government, from the bracket Uganda government. Ne bateekako dash nga kitegeeza nti no Yoweri Kaguta Museveni ati UNLF public rally Uganda Times February nga jaliwo mu February 28 1980 ye akyogera yennyini by that time ndowooza baaliwo baali tebalekawo bwenkanya abagamba nti freedom of speech naye ekyo olabye omwaka gaagalinze gankuwulire 1980 n'omwaka nemba sinagulaba n'omwaka nemba sinagulaba NTV n'omwaka nemba sinagulaba Daily Monitor NTV nga Lukwago bamulaze nga ali mu peti yabadde peti pampa ne bamulaga nga bamusibye kantuntunu ne bamulaga amuyita fool nga bamuyita fool ne bamala ne balaga nga ne Edi Mutobe kyali oyagala bawandiike kuki abalala nga tebawandiika gwe mwaki gwe amawulire buli omu amawulire waliyo abamanya amawulire n'abatagamanyi ate waliyo abantu abakotogezi nga bo tebaagala kulaga byafaayo bya muntu ne wabaawo abantu abalina abantu abatuufu nga yajja kulaga ebyafaayo license bagisigaza nti yaki singa eggwako ba renewinga bakoze eki bakubye ejjeno eggulire ejjeno kiki CDF eggulire bakubye buli muntu yalirabye tijjeno yakwata Edi Mutwe n'ayiga oluki olunyankole tekyaliwo kyaliwo NTV ogenda ginenyezaawa ebikola bigiweddeko alina edda ssebo era kyemadde gamba tinammwe mwennyini owuze n'oŋŋamba ti ebintu mubijja ku Twitter eriko agiddukanya ne mubisindika mu bantu biba tebyabaddeko kati nabali kwe babijje nabali bayogera ebyafaayo nga wegandi Kasolo bajja kwogera ebyafaayo bye ng'olwedde byaliwo President omanyi CDF ayina essuubi ly'okubeera president ekyo sikimanyi ekyo nze nkiwulira ti Pierre eyu eyagala muleeta abeere president naye gwe olowooza tebali leeta byafaayo bye ne bw'oba walaba Anita Amongo tebakulaga bwe yajja yatandika okubeera awe yeerandiza mpaka ne bwaba Lukwago kati bakulaga bwazaakola ki ne bwaba Kyagulanyi bakulaga gye yasookera ne bwazze okutuuka awo kati NTV ne Monitor kiki kyogamba nti yakubye eggulire era bannayuganda abali awo nga mugezaako okugamba nti omuntu okujjako ng'omuntu azze n'awaayira naye omuntu bw'aba nga ekintu yakijje ku Twitter okuli abagiddukanya abakyamu yagamba katuteekeyo ki tekino nze siraba boogera n'ogamba nti NTV osobola ginenya kubanga NTV eyogera kyewakola ekiriko evidence nga kweri kati abagamba nti yakubye eggulire okujjako eyinamu keekola naye ng'ate ke katuufu ejjonkeramu era we yajjonkeddewo naabo giwulidde ng'ejjonkeramu naye ne mmanya nti era muggulire tulina eddinyumirwa ky'omuntu wamanyiko wandirowoozezza ku bitiibwa bwe biti si yalibadde akola bino naye weewaawo abantu beewuunya bagenda ate okwate kujokera kati ekyo kibatwaza mu kati olaba nga eggulire nga teriwoomye
Gwe mubasudie kuwomesa eggulire. Tosobola kujja kyennyanja wakijja mu gundi n'okisuula mu sepiki nga totaddemu katungulu. Oyeteekamu akatungulu kawome. Naye nga ekyo kyensoma eggulire yali kubakwanita Amongo yasookera wano biteteeyi biki amawulire gwali munnamawulire nesuula mwogera kituufu kyemuba mulabye. Nange era kyenkola wadde nga nze sirina bbaluwa nga mmwe naye nze njogera ekyo kyenalabye nga tolina bwogenda kutandika kugamba nti oyitidde okitulangira nga gwe botalina nga zirawe njagamba nti empale nappi nga n'ekipande kyabadde buki kati kiri eri jeno okugamba nti ebifaananyi bwe muti temubiteekayo okulongoosa gundi yo abaddukanye eyo okulongoosa omutimbagano kuba naye nsobola okubeerawo n'empandiika ku mutimbagano gwo nga wagumpa n'empandiika nze Kyagulanyi ŋŋambye bwenti nze jeno ŋŋambye bwenti. So ebintu ebyo balina kumanya waawe biteeka naye ate nze nga nze njagala nnyo bigende mu maaso. Lwaki? Nnyo. Lwaki oba bigende mu maaso? Abantu bategeere nti jeno muganzi. Bantu baagale jeno. Abantu baagale Piero yu. Nga ne bw'olaba wa Piero yu ng'ogambye oyo nina omulonda. Be bano abalaga abantu ng'ebifaananyi bambudde abantu empale. Oyo nina omulonda engalo tukube. Tweyagale Piero yu yamwe pale Piero yu kampeni gy'okuba sintuufu bayi.